Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero tegadde mbalaga ekisaanyi ekyo. Ekisaanyi ekyo nno bye bimu ebisaanyi eby'obulabe ky'osaanye okubeera nga weegendereza singa obeera okirabyeko. Ekisaanyi ekyo we kikwokya kikulekamu obujimbi obwo busobola okuviirako okulwala obulwadde obuzimbya omubiri, okuzimbazimba obuntuntu. Ekisaanyi kino kisobola okukuwayiza ddala bulungi nnyo. Abasinga bamanyi ntunuka. Waliwo abagamba nti mulimu ebisaanyi ebirwaza entunuka. Kati ebisaanyi ebyo ku byo ekimu ku byo kyekyo. Era bulijjo njagala okibalaga. Bwe kikwokya oba tukiyite we kikuluma kisobola okukulwaliza ddala. Beera ng'okyetegereza. Mulimu ebisaanyi eby'obulabe kyenjagala okubeera nga mbabuulira. Nze sitya bisaanyi naye mulimu byentya. Kati nga kano nkatya katono naye ka bulabe nnyo nnyo. Bwe kakwokya bwe kakusanga ng'omubiri gwe munafu osobola okugiramu ddala ebbwa lyennyini nga kabadde kakwokyezza. Butera nnyo okuyingira mu nnyumba naye ebiseera ebisinga butera kuyingirira ku ngoye. W'oyanika engoye wansi kiba kyangu okukaleeteramu ne kayingira mu nnyumba. Ko tekalina buzibu bwe kabeera mu nnyumba naye ekyobulabe kye kalina kabi nnyo kwokyera ddala. Oli asobola okumbuuza nti bwe kaba kanjokyezza nkola ntya? Ky'olina okukola amangu ennyo singa okazuula nti kakwokyezza oba nga kakulumye, wabeera wajja kuzimba, obeera nga akubiddwa ebirogologo. Singa kaba kakwokyezza naye fuba nnyo okulaba ng'oyanguwa, osobola ofuna akatungulu. Akatungulu ako n'obeera ng'okasiiga awo ekisaanyi kino bwe kikwokyezza. Nga kyakukwokya bwe kiti funa akatungulu kasiigewo, beera ng'okasiigawo. Amajimbi ago obuto bujja kuba tebukuyisa bubi. Ekirala osobola ofuna amafuta parafiini. Amafuta ago nga tegannaba kukolako nago osobola okugasiigawo bulungi nnyo. Nago gaba gajja kutta obuto obwo kwegamba amajimbi tegajja kuyisa bubi nga ekisaanyi kino nga kibadde kikwokyezza. Kyekyo njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira mukimanye. Ebisaanyi ebisinga byonna mulimu ebikambwe, mulimu ebitalina buzibu. Katungulu ako obeere nga okasala mu makkati obeere nga osiigaawo ekikwokyezza. Wabale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.